embeera nga bwemugiraba bwetyo bweri mu kkooti. Hajji Ali atuusibbwa ate ng'oyo omwami gwe mulaba oyo akutamye ye taata wa Nisha. Abantu ab'ebitiibwa bangi nnyo abali wano okusobola okubeera nga ate balindirira Hajji balabo baweebwa bbeeyi. Hajji Ali wuyawo mu kakoofiira akeeru gwe mulengera. Yes. Bweri Hajji atuusiddwa kati tulinze kimu mulamuzi okusobola okuba ng'awa ensala ye oba amuta ku bbeeyi oba nedda. Naye nga ne sayidi eri omulenzi oli gwe mulengera oli ow'akakoofiira akeeru wali okuliraana owa pinki ow'omukyala wa pinki ye mutabani wa Hajji omukulu. Embeera bwetyo bweri. Yes. Tuli munda mu kkooti. Standing. Maybe they can stand against for the population of Russia. You worship the state. May please do your worship? The state. Yes. Even if it is the same and you are not singing. Proceed. May please do your worship? I'm not as a Victoria Ann, senior secretary. Victoria Ann, senior secretary, appearing together with Nangeni Zubeda from Sanya Nangeni and Company Advocates, who is on watch. Together with Mbobin Hakim from Almond Advocates. Both of them are on watch break.
the land trial judge is attending a training. Is unable to be here. We will attend this matter on the 20th day of November, year 2024. I hereby further remand the accused person till that date. Mulamuzi Aziddwayo omuwawaabirwa November yes kubanga era agambye embuno lwe lunaku lwe yali yazza omusango mu 2020 omulamuzi